abantu baffe mwenna tubeebaza olw'okutugobereranga n'okuwagiranga enteekateeka zaffe okuva mu House of Wisdom Ministries, okuva mu Kyusa Endowoozayo, wamu n'ebifo eby'enjawulo bingi, n'okutugobereranga ku mitimbagano egy'enjawulo. Olunaku olwaleero tuzze e Masaka ku Maria Flow mu musomo gwa Naawe Osobola Omwami Simon Senkai, nga naffe tuzze okugabana message eri abantu baffe bereke okukyusa mu bulamu bwaffe. Tusaba muwulirize bulungi puroguramu eno netugenda okubateerayo, ate era musobole n'okutugoberera n'okwagala ebintu byaffe kubanga yeetooloolera ku buwangwa bwaffe na byankulaakulana bya bulamu bwaffe. Yenze Luze Kaiba sinzidde mukono yembeerera okujja wano kola puroguramu za Kyusa Ndowoozayo wamu n'eza Ssente Simulabeho. Nze ndi musajja musuubuzi nga nkolera Veronica wa Center e Mukono n'Ejjinja. Olunaku olwaleero Mwami Simon namusabayo okudde nsobole okwogerako n'abantu baffe, era ngenda kukozesa obudakiika butono nnyo olw'ebiseera nsobole okubaako ebigambo byengabanako nammwe, naye nga nsanyukidde ddala ssebo okubeera nammwe. Obulamu bwe tuliko bwa Naawe Osobola, nange nno nenjogerezaako okukikaatiriza nti Naawe Osobola kasita wekkiririzaamu era n'otandika okulaba ebintu by'olina ti bya muwendo eri obulamu bwo. Tugenda kuba tutunuulirako buyimbimbi nga tumanya ensonga lwaki omuntu yenna waali mu biseera lwaki yatondebwa. Tugenda kumanya ensonga lwaki bwe tuli ku nsi njogedde. Tugenda kulaba omugugu gwa Musa buli muntu gwalina ewaka gwatawa kitiibwa oba gwatakozesa kujjawo mu maka ge. Tugenda kulaba ebintu ebisatu buli muntu yeetaaga okubeera obulungi mu nsi, wamu n'ennyingo esatu eziyimiriddeko obuwanguzi bw'abantu bebeegomba. Ate era tugenda kumanya n'ebika ebisatu eby'abantu abali mu nsi bye babasengekamu. Ennaku z'omwezi zaali 18 omwezi gwali gwa 7 omwaka gwali gwa 2018. Nefuna omukisa mikwano gyange abava mu ssaza ly'e Buvuma gye nzaalwa ne bagamba nti Obwakabaka bwakusasulidde janguko ku conference y'abavubuka ku Hotel Africana. Nenzija nembeerawo wabula lwe lunaku olwali okusumulukuka kwange okutandika okugoberera olugendo lw'obulamu bwange, era lunaku lwange olwasooka okulaba Mwami Simon Senkai. Okuva lunamusinkana ku bulamu bwange buli kimu kyakyuka. Nali senkiririzaamu era tenzijukira asobola okuba nga teyayogera na bulamu bw'abantu bangi, naye nze ku lunaku olwo yasobola okwogera nange. Bwe yatubuuliza ebibuuzo bye 5, kikwani ovaawa, lwaki oli ku nsi, kiki ky'osobola okukola era olagawa. Muli saasooka kubitegeera nnyo, naye bwe yafulumya ekitabo Amaanyi g'Obwongo mwattu ne neeyongera n'ekisoma ne neesobola ate okubeera nga neeyongeramu okumanya n'okutegeera. Nazuula nti buli muntu yenna ali ku nsi waliwo ensonga ey'enjawulo emwawula ku bantu abalala, nga ye alina okuyitibwa n'ensonga ey'okubeerawo kwe, nga ffenna nga bwe tuli waneeno mu mulembe gwe
ku byawandiikibwa naddala nga Bayibuli. Ekiragiro ekyali ekigaggali kye tutwalanga eky'olusaala kyekyo ekiri mu lubereberye esooka 28. Mukama waffe yagambira nti mubalenga ebibala mubikubiseemu mubibunyise ensi mubeere n'obuyinza mufuke eby'omumazzi n'ebibuga waggulu na buli ekirina obulamu mu nsi kyonna kikulemberwe. Awo bwe nategeera nti buli muntu alina okuyitibwa alina n'ensonga lwaki kwali era n'ekyobawoma nti buli muntu ali wano enkata ettene mu kirabo kye kyalina okukozesa kwe kugaba obulamu eri abantu abalala. Ne neebuuza nti endigaba nti obulamu eri abantu abalala. Ne basooka ne bansindikako nti wamu mu nsonga gyensaana naye nagenda okulaba nga sikola sigwanayo nenvaayo neŋŋamba nti nja kwogeranga okusinziira ku mukisa oguli bakoze eki gumpeereddwa kubanga saagala kubeera mu kifo kimu. Bwe nzira tunuulira ebintu ebiri mu nsi nzuulidde ddala nti ffe abaana b'abantu tulina ebintu bingi bye tuyisaamu amaaso nga tetubitwala ng'ekikulu. Ensonga lwaki ngambye nti naawe osobola kasita okukkiriza nti by'olina bya muwendo. Neetegereza abantu bangi olwaleero aboolona obutitimbe bw'ensimbi okugenda emitala w'amayanja gana abasinga obungi abamu baali mikwano gyange ne bagenda nga balowooza oba yeri obuwanguzi obusinga. Naye bwe nalwawo okumala ebbanga nagenda okulaba ng'ekintu ekisinga obukulu mu nsi y'omuntu okuvumbula lwaki ye waali mu nsi era naawe ekitiibwa ebyo byalina ku mikolo gye oba mu ngalo ze. Musa bwe yali asaabaza abaana ba Isirayiri Mukama waffe yamuwa omukko ogwakola eri amagero ebisinga obungi mu maaso ga Falaawo gwafuula emisota n'ebigere. Kyokka bwe yali atambula ate bwe yatuuka ku nnyanja yaddamu okukaabirira Katonda n'ensula ku lwaki yakaabira Katonda nti abantu baba n'ebintu eby'omuwendo munsi nga tebabiraba era nga tebabiwa kitiibwa. Yensonga lwaki tukkiririze nnyo mu ebyo tuliye wano okusinga ebyo ebitubeera okumbi. Kati buli muntu ali wano okukakasa nti fenna tusobola ekintu ekisinga obukulu kwe kuzuula omugoko gwa Musa eyita gwe walese waka oba mu bulamu bwo osobole okukugwa ku nsi ennyanja y'eboleki yeeyamu we wekwesa okuwanguzibwa. Abantu bangi benzesinkana nga balina ekintu ekibatawaanya era bagamba nti tebalina wakutandikira, tebalina ssente mu nsi zisobola kutandika bizinesi. Naye bwe neetegereza ebintu ebisatu omuntu byalina okutunuulira bw'aba anaddayo ekirabo kye n'ensonga ey'okubeerawo nga ssente ke katundu abasembayo mulamu w'omuntu ogw'obumuntu. Nazuula nti abantu mu nsi beetaaga abantu n'enzuula ekintu ekyokubiri nti abantu mu nsi beetaaga ebintu, ekintu ekyokusaba ekisembayo z'essente. Kubanga abantu bw'obawa ebintu oba okuweerezaawo bo bakusiima ne bakuwaki ssente. Era bwe neetegereza abantu abazze babeerewo mu Uganda eyo naddala abavuddeko emitala w'amayanja eyo abamu bakuja ku ssente. Bangi abazze mu bantu ne ssente abantu ne babalirako ssente ne baddala ku ziro. Nga wabula omusajja nga mwami Ntaki Mwonisemo natera omwogerako abantu nga bamenta babadde mu nsonga okuweereza bwabwe sukaali omugaati era basigadde bakyamuka ssente mu bantu lwakuwa kitiibwa bintu bye bakola ki
gye balina. Kati ffe tetulina okukola ebiramu byaffe okusobola okusomoloka kujja ssente mu ntambula zaffe, wabula tunoonye tugasiza tutya abantu batowadde tutya obulamu tusobole okugenda mu maaso. Natandika bizinesi eyo eya Galileo Center mu mwaka gwa 2014 nga yeetagisa kapito wa bukadde 5, naye nga nina emitwalo 20. Wabula ekirabo kye nalina kye nasika mu bantu kwe kwali okugalika mashini ezizisaawo omutwe. Era nga lumu January 2014 nenkwata emitwalo 15 nensasula akazimbe ku kifo ekiri ku luguudo lw'omuttaka eyo Mukono. Nentandika n'emitwalo eminga nasikaza emitwalo 5 nze okuyingira mu Kampala okusooka okusuubula nayingira eKampala n'emitwalo 2 nenfuna omuntu obutonotono bwe nasuubula, naye nga nina okukkiriza nti nsobola okubeerawo mu nsi n'ekiruubirirwa kyange ekyakapito obukadde 5 newankubadde nga nina emitwalo 2. Abantu gye bali bangi nakugaba abantu bange ng'olwakapito omutono osobola okuyingira mu Kampala emirundi 3 olunaku, nfune akantu kasoma keyeetaaga kamulwadde kamukolereko, nsobole okufisaako akatono ate nkasige olunaku olunankya kendikungula. Kwali kukkiriza kubanga nze nazuula mu nsi nti omuntu okubeera obulungi yeetaaga ebintu 3. Omwami yakiwandiikako mu kitabo kye, ndowooza omugo gwa 94 amati g'omuntu, n'ayogera ku mpagi ez'obuwanguzi. Empagi ey'okubiri yali kwagala nti omuntu okubeera omuntu ow'enjawulo mu nsi n'ekirabo kye ateekwa okuba nga ekintu kyakola ekyo akyagala. Era bweyakotingira nti bwe nasisinga n'olusozi nja kuluwalamba tunde ku ntikko, bwe lunannema nja kulukolamu omuwaatwa, bwe naaba sisobola kulukolamu omuwaatwa nja kulufuula ekirombe kya zaabu nga Mukama yeewezi. Bunnetegereza enkulaakulana yange n'enjawulo yonna yali kusalawo okukola kintu kyempulira kyenjagala mu mutima, kwe kwali okukalika. Ekyo ekirabo kyekyandeetera nti okuwanduka kusobola okusinya ebyokuna. Basaba ne bannyamu awo bwe nawandukira nga naye njagala ekirabo kimu kukanika. Nasalawo ne ngamba nti omuntu bw'akola kyayagala mu nsi asobola okuyitibwa. Ekyokubiri mu kintu kyayagala ateekwa okulondamu kyasinga okutegeera. Era nze sikanika mmotoka, sikanika piki, ntegera mashini esaawamutufu gye nalondawo okukalika. Ekintu ekyokusatu nentegeera nti omuntu yenna okuwangula ateekwa okuba nga kyakola kigasa abantu abalala, kubanga mu nsi tugoberera ebitundu by'abantu 3 oba ebibinja by'abantu 3 okubeera ow'amaanyi kirowoozo. Bakulubinga ensi nga tulinamu omuntu omwavu. Omuntu ow'okubiri ye muntu alina ssente, ekyewuunyisa mu Uganda bebiyita abagagga. Omuntu ow'okusatu mu nsi ye mugagga, ze gwenda okuyita naggwenda. Bagamba nti omuntu omwavu mu nsi akulumiza ssente, era bw'aba n'ebyakola ye ssente lye liba ku ssente zokka. Babatira nnyo nga ziri ku akawunti mu nsawo zaabwe oba wansi w'ebitanda gye bazikukulidde. Era omugagga bwe
ne mubeeramu ezo ssente zakugulidde ku lwaki kyobwagazi bwe buli muki mu ssente. Omuntu owokubiri ono alina ssente, ye bwe yajja mu nsi yanoonyaamu bintu era baba nebyakola ekiruubirirwa ekuba kukulayo ku mmotoka oba oliawo ne ku ttaka ne baba tabikozesa pozi n'amaka ngaawo. So bo babeera mu nsi abalina ssente lwa bintu era naye okwata ku bintu bye enjawuka naye mweba esente naye. Omuntu owokusatu yenna gwedda abo mu nsi ekibafuula ab'enjawulo mu birawo byabwe ne mu bitone byabwe nti bo baba na kirowoozo mu nsi. Yali musajja alina ekirowoozo nti abantu balikuŋŋaana batya mu masaka bafune we batuula n'asobola okuteekawo balyafu. Yali muntu alina ekirowoozo n'agamba nti nze ensi ndigigasanja okudiwa amagezi abantu basumulukuke mu ntegeera. N'atandikawo obuweereza bwe buzibyeeza omwami Simon Senkani. Kirowoozo tekibaamu ssente, ekirowoozo tekibaamu ssente, wabula ekyenjawulo kuba kye baba basinga abantu abalala nti omuntu ow'ekirowoozo awangala obulamu bwe bwonna ng'akyatambula mu bulamu bw'abantu. Kyokka ekireeta ffe abasinga okulemererwa mu bulamu kubanga bwe twasisinkana ebiruubirirwa byaffe twabyagalamu ssente obanga oli mu kabinja k'abantu abaavu era ekiruubirirwa kye wakifunamu ssente n'oziteeka ku akawunti omutima gwo ne gusanyuka. Omuntu omulala ye nayagalamu ebyobugagga era olwafuna ebyobugagga ebyo kwe kwali okubona kwekulaakulanaye, wabula yasigala avuga ekirowoozo ye yasigala atambula mu nsi kubanga akyalina abantu ab'okukyusa obulamu bangi. Edda mikwano gyaffe Abaganda baalimanga emwanyi era mu kayimba k'omuyimbi Munabuddu omugenzi Amani Basudde yagamba nti Abaganda baalimanga omuntu omuyiga alima mitano olwabapakasa bavanga e Rwanda bajje bazinone bwe twabasasula ne batuseewo bwe tokyabawuuna abamu ssente bwe zaawera nga tubaguza bibanja. Ffe Abaganda ensimbi bwe twafunanga nga tuzimba zigoloofa so zitulabite emiwendo gyakyo zinakola ki tezinalinya twandiziguze ne zibaawo singa twali bayinga. Ekivuma twandibiguze ne bibaawo singa twali tuvuga ekirowoozo nga kya bulimu. Naye okulemererwa kwaffe era kwotwetoloola abantu bangi abaali mu busuubuzi oba obw'emmwanyi baalina ebirooto nga beesigale ku bantu abo basatu abali mu nsi. Waliyo abaalimanga nga bazinoonyaamu essente, abalala baalimanga nga banoonyaamu ebyobugagga mu nsi. Abaasigala bokka be baba baalina ekirowoozo ekyokusakula emwanyi mu nsi. Buli muntu alina ekirowoozo asobola okukituukiriza mu nsi kubanga omuntu alina ekirowoozo ekyenjawulo kyalina nti takkira ku birowoozo by'abalala. Ne bwe baali ne mwanyi okwekanawo sizoni ya falira neetuuka n'ejja eyamulinga n'ebaawo ye alina ekirowoozo kya sukaali njameta ne galiga yagaana omuteme ne kajjo byonna ne biggwawo ebyaba ye n'asigala nga kyalina ekirowoozo ky'okuba East Africa sukaali. Obugagga bwo buli kwezi kitegeeza ki omuntu yenna ali wano osobola okukozesa ekyo ky'olabanga ky'onyooma ne kikuviiramu ebibala ebirungi ne kikuviiramu obulamu obulungi mu nsi. Abantu bangi abanoonya emirimu
naye sema nga nabo bali kusimba naye niwamubadde ng'oliwa hoteri nga tokisobola kumwafula kufumba naye tetunakiraba nga kirabo kya bwakabaka bwa Katonda n'anoonya omulimu naye nga takiraba nga kirabo kya bwakabaka bwa Katonda wabula ate bw'alinnyonnyola ogenda ettaka w'amayanja ekirabo kyekimu kyekimusasula essente kyagala okukolera ku nsi yaabo. Abantu bangi abalina ebitone ebitudde nga tebabiraba. Abantu bangi abalina ebibala nga naye tebabisaamu amaaso. Waliyo akola bizinesi olwaleero nga yakugabula juisi kuva mu ffene. Waliyo akola olw'okubankinga nga ffene amubankinga n'amutuza abantu oba ebibala. Naye ate nga waliwo okukyalo kyekimu naawe akuliraanye ku kyalo nga bifene ebikukuuka ku muti naye nga atakusaliza. Kulwaki kife kye tulina abatugavu si bya muwendo era tetubyenyumirizaamu. Naye omuntu omuntu ow'enjawulo mu nsi omuntu oteeka okwenyumiriza mu kubeerawo okwo, omuntu oteeka okwenyumiriza mu kuyitibwako, era omuntu oteeka okwenyumiriza mu mulimu gw'okola. Omwami yagamba nti omuntu mu nsi yeetaaga abantu. Mu kitawaganyiga omuntu ekikumi bbiri nagamba nti okulaakulana weetaaga abantu, ate era okulaakulana weetaaga okwettaka abantu. Kanjogereko ku balina emirimu, omulimu gwo gw'otatwalanga kya muwendo mu nsi. Oluusi gwe tusombedde abantu abangi abakwawulawo, weetaaga abantu basatu mu nsi. Omulimu gwo gwetaaga sapulaaya oyo akuwa emirimu. Omulimu gwo gwetaaga omukozi, omulimu gwo gwetaaga kasitoma. Tewali nsonga lwaki okkiriza okukusaanyaawo olw'omuntu atuuka mu bintu ebyo. Tewali nsonga lwaki ekirabo kyo tokyenyumirizaamu olw'omuntu abatako mu bintu ebyo. Kubanga nenzikiriza nti ssente kyekintu ekyo kiriko omuwendo. So buli kyolaba nga kya muwendo ku bulamu bwo kyekweseemu obugaggavu. Kati okutuusa ng'okkiriza nti obugagga bwange bwenoonya bwekwese mu bintu bino ebyo byenjagala okufumbula, n'obukolako osobola okusumulukuka. Nze bwe nakulira ne mukadde wange nabija sinadozi yatukuza abaana bataano omukyalo, era twakula tumanyi omuggo okugoba ewaffe obwavu muwogo. Muwogo bwe twasekulanga n'apakinga n'atwala mu bizinga by'okuvuma okusobola okutuweerera. Era bwe tutumanyire ekirabo kyaffe ki muwogo. Kati kitegeeza ki naawe omuntu yenna olinayo ekikyo kyenandisabye olunaku olwaleero buli muntu addeyo anoonyeyo kiki ekisobola okuggyayo kasita obulina nga mutima gwo okyagala. Nga mmaliriza mu kanyonyo kaffe abantu abasatu bali eyo, omugagga alina ssente wamu n'omuntu omwavu. Olw'okuba nti omusajja alina ekirowoozo ekiteekawo woteeri wano e Masaka nti avuga kirowoozo kugasa abantu nga baterawo ebifo bwe baliwummulira ne we balituula nga bayiga, ng'alina enteekateeka ennungi. Kyava akwata enteekateeka ye, ensonga lwaki gagga nti ensi yeetaaga kirowoozo si ssente. N'ate
obanga neteekateeka ennungi ne bamuwa ssente n'ajja naawa omuntu oli anoonya ebyobugagga mu nsi ge tuyita alina ssente n'amuwa omulimu nga yiniya kubanga ayagala afunemu emmotoka nga ye oyo naye n'addayo n'anoonyayo omuntu anoonya ssente ez'okuteeka ku akawuti gwe twayise omwaka naye n'amuwa omirimu ne baweereza ekirowoozo ky'omusajja era ssente zezimu ze bakuŋŋaanyiza bazizaayo mu kifo kimu bbanga kubanga tebalina byazikolamu era omuntu y'omu naddayo n'ekirowoozo neteekateeka ennuma n'agenda n'ateekawo obuteeri endala eby'omulembe n'abawa emirimu naye nga ssente zabawamu emirimu zaki nga zaabwe kulwaki ti mu nsi oli avugamu ssente ono avugamu bintu ono ekimuwangaza mu nsi kyekirowoozo kyavuga mu nsi n'olwekyo nkimanyi kyekirowoozo ekitudde munda mugwe weekiri era kyamaanyi era nzikiriza kinaawe osobola okuddayo newetudulamu n'ekirowoozo kyo nosobola okukijja nokiwa ensi abantu basobola okuba obulungi njagala okwebaza okumpulirizaako nsaba mukama katonda abatambuze bulungi nga muddayo olukiiko mbeebazisa okuba obudde bwammwe okubeerawo mu kifo kinene kantala omukisa kuno okumuneerange sinzira ku Pawa Center tulina ettabi emukono ejjinja wamu ne Nakifuma mukama katonda nga itubeezi enkulaakulana ne baddewo ne Masaka tulituuka tutunga mashini ezisaawo omutto tutunga obuma bw'emmerenge wamala n'amasannyalaze tutunda waterpump solars obugaali obw'abaana n'abantu abakulu tukanika ebintu ebyo era tutunda n'essuuya waabyo ku miwendo emirungi abandyetaaze okukubirako nga balikyetaaga essimu yange eri 0705 0995 neya MJ eri 0798 saba mukama katonda bankuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale abanirize mukama waffe asobole okujjayo emirembe n'enteekateeka yonna mwebale nnyo mukama.